Abatuuze b'omu Kiteezi olwaleero baguddewo Sacco gye batumye Kiteezi Kasasiro Development Sacco ng'emu ku nkola mwe bagenda okuyita okwekulaakulanya. Bano basoose kufuna musomo ku nkwata ya ssente, emiganyulo gy'obwegassi n'ebirala okuva mu kitongole kya gavumenti ki Microfinance Support Center. Amyuka RDC w'e Kasangati Kigongo Jumba asinzidde wano n'asaba bannayuganda okunnyikiza obwegassi okusobola okwekulaakulanya n'ajjukiza n'abazadde kukuza abaana baabwe mu masomero. Kigendwa kyabwe okulaba nga basevinga beddaabulula okuva mu njega eyo. Oba oliawo abazira kisa bajja kwongera mu maaso okujja okubateekera mu nsawo yaabwe ejjamba bongere ku kye banaaba basevinze okulaba nga beekulaakulanya. So abantu bagijjumbidde, nsanzewo abantu bangi nange nembabulira pulogulaamu za gavumenti nga bwe zitambula. Omutandisi wa Sacco eno Lugassa atubuulidde ebimu ku byamuwaliriza okugitandika. Ab'obutale tulina bamakanika, tulina abalimi, tulina abalunzi, naye abantu bonna bafuna bati ng'ate omusango siko Pulezidenti Museveni omusango gwaffe y'ensonga lwaki nze navaayo nsomesa abantu era ntandika obbasakira ewa Pulezidenti Museveni kubanga mmanyi awuliriza abantu ate abantu bayagala, naye pulogulaamu za gavumenti tezisuka ku ground, teziriyo enewaffe ekirungi baabo. Ssentebe wa Sacco eno Gonza Ngondwe agamba nti okubuutikirwa kasasiro kwabaze emabega, bw'atyo n'asaba abatuuze okwettanira Sacco eno. Okutegeeza bammemba bonna nti Sacco eno ejja kubaweereza mu kiyingiremu musevike bulungi era nga tubakakasa nti tewali ssente ejjanga kutambula nga teri mu bbanka. Tujja kubona buli ake bonna. Kembabazi Edrin omu ku batuuze b'e Kiteezi agamba nti bamaze ebbanga nga tebaganyulwa mu nteekateeka za gavumenti, kwe kusalawo nabo beegattire mu Sacco basobole okuyambibwako gavumenti. Ng'abantu abasinga mu areas ezitwetoolodde ziganyuddwa mu nkola za gavumenti naye ffe nga tetufunamu, okugeza nga PDM, emyoga, nkoko, mbuzi, nte, feno mu Kiteezi tetubirabako. Ne tusalawo ne twekolamu omulimu twegattire wamu tusobole okubeera nga naffe ebintu ebyo tubyetuusaako okuyitirira mu bakulembeze baffe. Kisakye Tekla yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.